ziri abiri mnana zibula kule sawa ebemu yenchano kule romando sokoli kasuka fako Omukozi Akulakulana njagala kubuza ko munango Omukozi na joli ogambo tebigenda bitambula bitya kansonto bitambula bulungi abavuka tubeza mwaka ensoso mwebale kola mwebale kuyiya mwebale kutetenkanya mpola kimukula kyatindo nyo tusimira dala mwebale tugala kubebaza olukufaayo ennyo okola kutetenkanya kanakali okulaba nti musoboloka kwasaganya obulungi njagala kwebaza abavuka twagala bebaza mwaka guguno tugutwaliriza abayina kemwekoleddewo twagala okubebaza abayina kimukoze nga akasente ko akatonako kobadde ofuna oyina kyokozeemu kakibe kitono naye nga oyina kyokozeemu kyolaba nti kino kivudde mu kukola kino kivudde mu kukola kwange kivudde mu ntuuyo zange ng'oyina kwokozeewo njagala kwebaza webale si byangu abalala bafuna sente nyingi okusinga ggwe zofuna naye nga ate basobodde kukola ggwe kikyokoze abalala ate era bafuna sente ntono ku ggwe z'okola naye ate bo bakoze ebintu ebinene ebisinga ggwe byokoze kati njagala twekube mu tooki nga bwe tumala ono 223 yetu n'abatutya naye kati tooki eyo njagala ogikube ng'osinziira ku byosobodde okukola omwaka guno ku nyingiza eyo gy'oyingiza gw'ogiraba oluusi by the way oluusi gw'oba olaba nti ntono naye ku balala nga nyingiza y'amaanyi nnyo by the mere fact nti olina okukimanya nti sente ezimu abamu ze tulyamu lanchi capital w'abalala lanchi yo gujulya nogata ngenze kulya lanchi oba ngenze tugenze ku weekend tugenze ko out ngezo sente gwe zotwala out olala ziyitaga kutandikawo omulimu ate nga bangi bagitandiseewo era nga gitambula kakati byonna kyenjakadde nti tukube tooki mu sente ze tuyingiza enyingiza yaffe bwebadde omwaka guno na biki bye tusobodde okukolamu bye tukozeemu byebyo ebibadde bijja muzo oba muyo mu nyingiza byokoze olaba bimakinga nenyingiza yo nga bwebadde olowooza byokoze si bitono okusinga ku byewandibadde okola kusinziira ku nyingiza gy'olina tulina engeri gyetusobole okirongosaamu omwaka ogujja omanye ne tooki ogyekubamu gwe ng'omuntu ate tulinga group nti nyumiza gundi n'agamba ku gundi ye lwama tuyingiza tutya wama tufula gwe nga gwe olaba enyingiza gy'oyingiza omwaka guno yeeyo ebadde teyinza kusingawo byokoze omwaka guno olaba byebyo bibadde tebisobola kusingawo kusenze bw'otunula mu sente z'oyingiza akasente akabadde kayingira vis-a-vis byosobodde okukakolamu abamu tugenda netubaalamu kyabulijjo kyabuntu naye abamu tetukuyitiriza okubaala tetukuyitiriza akasente netusindika kangi mu kubaala netutasobola kubaayo ketukolawo nti kaakano nkozeewo kano kalino byensaba nti banga lino lisigadde erya December twongere okwekuba mu tooki omwaka guno gutumalako n'okuba tooki mu mwaka ogujja biki ebiremye wano bye tusobola okutereezaamu tulabe nti omwaka ogujja bwe tunaasobola okukola ku bineneko okusoomozebwa kubeera kungi mu byonna bye tukola nosanga nga wandikoze kino naye kino kiremeseza wandikoze kino kiremeseza wandikoze kino naye kati okusoomooza okukwoyiseemu omwaka guno omwaka ogujja tuyinza kutereezaamu tutya iyo tooki gyengamba gy'olina okukubamu n'olaba nti kati wali kiganye wano nyinza kutereeza ntya wano kizze kati wali nkoze ntya wano kikoze kiti naye wali tukoze tutya so kyensaba nti tufeeyo nnyo mu byonna bye tukola programu zaffe zonna zetukola plan zaffe enteekateeka ez'omwaka ogujja zetukola tulabe nga tufaayo nnyo okulaba nti omwaka ogujja tubaako n'ekyamaanyi kye tulaga okusinga ku guno bye tukoze tubikoze ebiganye naye nga omwaka ogujja tusobola kulongosa ntutya kyensaba tukube mu tooki tulabe nti omwaka ogujja tuguyingira gubere gw'amaanyi tuguyingira tusobola kukola ebyamaanyi okusinga ku ebyo bye tukoze omwaka guno. Good morning. Gakuwebwa muno Canada akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu show.